West Nile kye kimu ku bitundu ebikola amambuka g'eggwanga nga muno mulimu disitulikiti ezisoba mu 12 omuli Yumbe, Pakwach, Nebbi, Zombo, Ajumani, Paida n'endala. Ebitundu by'eno wadde nga bijjuddemu ebyererezi wabula ettaka lyayo ddungi nnyo okulimirako wadde nga abantu baayo bakoma kulima mmere ya kulya. Abakugu mu byenfuna olwaliro batudde okusala empenda okulaba nga babaawo ekikolebwa okutumbula ebyenfuna mu bitundu bya West Nile naddala okwongera okuteeka ssente mu byobulimi mu bitundu by'eno. Okusinziira ku mubaka owa Lower Madi Ronald Afidura Olema, ebyobuwanga by'abantu beeno okulimira ku ttaka ettono n'okulima emmere y'awaka yokka kye kimu ku bisinze okusibira abantu bano mu Bwavu. The capital is to be invested in to move my people away from subsistence agriculture because it is our culture to farm a small portion of land only for the household. And this cannot move people away from poverty. Ono agamba nti abantu ava mu bitundu by'eno babulamu okusomesebwa okukyusa endowooza zaabwe ku byobuwangwa wamu n'okubateekamu ensimbi ezimala okutumbula ebyobulimi. To enhance the commercialization of this agriculture, we need equipments, mechanization of agriculture. This means we need tractors, we need bulldozers to convert the arable land by pulling down some of the trees and the tree stems so that we can open chunks of land for people to engage fully in mechanized agriculture. Abakugu mu byenfuna nga bakulembeddwamu akulira ekibiina ekirondoola embeera z'abantu beeno ki Good Leisure Farm, Professor Nayiga Basaza bagamba nti West Nile erina ebintu bingi ebisobola okuvaamu ensimbi n'okuwa abantu beeno naddala abavubuka emirimu wabula gavumenti tennakola kimala. West Nile ekyalina ettaka lingi ate nga likyali ligimu. Ettaka erimu tuyinza okugaa nti likyali virgin land terikozesebwangako. Ekitegeeza nti lirina ekiriisa eky'amaanyi ekyalibadde kituwa yiridde emala. Kaakati ekyali kitulaba mu West Nile kye kigambo kya tourism. Eyina ebirungi byonna byewandibadde oyagala, kazibe mountains, kazibe valleys, kazibe hot springs. Tugamba abavubuka bagende mu byobulimi naye tebalina ssente. Ettaka liyinza okuba gye liri naye ssente ezigenda okuinvestingibwa mu bulimi zote ziriyo. Gavumenti itandike n'ekyo. Kaminsona mu minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi Yafes Ogwang mu kwanukula ku nsonga zino ategeezezza nti gavumenti erina enteekateeka nnyingi ez'okukwasizaako abavubuka okufuna emirimu wamu n'okweyimirizaawo n'asaba n'abavubuka beeno bulijjo okwettanira ng'enteekateeka za gavumenti okusobola okufuna emirimu. Because key to economic development is human capital. Without human capital, development which we are talking about becomes very difficult. So there are a number of schools across West Nile, secondary schools, vocational institutions, universities. Ebitundu bya West Nile bye bisinga okubeeramu abanoonyi b'obubuddamu oba ababundabunda okuva mu mawanga agalimu entalo omuli South Sudan, DR Congo n'endala. Kale nga n'okukusomozebwa kw'amaanyi anti emmere nayo yabbula buli kiseera olw'abantu abeeyongera buli lukya mu bitundu by'eno wamu n'omuwendo gwabwe okuba omungi mu kubanoonyeza emirimu. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.